Inside Story Uganda, real source of political updates. Mutulo teri kwebaka n'okulwanyisa obuli bw'enguzi naye bannanga batuuse kabasooka babuuzeeko omulangira eri wasajja okuva Essese nze nno mweyitira mu Lunnyanja kituufu buuza ku bantu abantu ba Katonda abatulaba mweyera n'abatuwuliriza mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe twebaza Katonda akukuumye ssebo omukungu kaddu ne bannanga abasuubuzi bakozi bannange betuli nabo ku pano n'abantu mwenna abali eyo nze mulangira wasajja olw'ekisa kya Katonda nange nsaasira abalumiddwa n'abafiiriddwa mwannyinaze Honorable Namayanja myuka Ssaabawandiisi Omulyanaka w'ekibiina ky'NRM manyi ng'ali ku ndiri naye tumusaasira naye tukulisaayo bonna ababadde mu kulayira n'okusingira ddala fraternity yaffe abavubi bw'ogamba yadde si byakukulisa naye sisobola butagamba nti okulayira kwa Honorable Kasolo ojjukira yatukiikirira ffe abavubi abava mu bbendobendo ly'ekyotera Honorable Nabakooba omumanyi wali ewammwe Katiko n'okwatirako ebbendobendo eryo ery'ebutebyeri abavubi bonna ab'oku nnyanja eyo yatukiikiridde bulungi ate abeera Mbwe Masaka mwannyinaze Saala babiri kityo za Lwango Nassiwa yabaddeyo Werambu ate Migadde Endugu Ebuvuma yatukoze bulungi sinza kulaba ebwonje eri ebusoga Honorable Nakadaama Honorable Mere babirye Babalanda olowooza onoobamalayo abakiikirira ennyanja ne Lugoloobi naye kale abatono oba oyogedde ku y'ebusoga oba oyogedde ku y'egindi mukuliko eyo ate ne President Museveni gwempagira omanyi nze nakulembera kilasita y'abavubi ku Museveni ne tusobola okufuna 89% ku Lake Shores kati tetusobola buteebaza Mukama waffe yalayidde kyeyayogeddeko yagambye no more sleep teyagaye no sleep no more sleep tewali kuddamu kweba kitegeeza okwebaka kubaddewo nga bwe tunaakwogerako ekyokusatu yagambye tugenda kulowooza nnyo okutumbula ebyobuvubi eyo yetugenda okugenda sebo okyabuuza ku bantu kya Katonda Mukama atubeere tuwuliziganye naye ng'abeekalangala bonna sebo kwebali naye kkiriza nsuuke nkusaasireko omubakawo Ellen Nakimuli kuba lwe twasembayo era okubeera wano twali naawe ne chairman we Mazinga Gerard Sande Kayita Nakimuli no yali muto wange Nakimuli maama wange Sise Namubiru ow'Emmamba ate owe yali Maria Nalwanga nga bwe beddako kale twafiirwa naye ffe abakulisitaayo gwe okimanyi tugamba wakati mbulamu tuli mu kufa ate oluganda bwagenda ng'abalala tetuggwamu ng'abatalina ssuubi era byabakama omulamuzi Simoni yabaddeyo n'alangirira okulonda omubaka wa Parliament kugenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogujja ogw'omukaaga era kampeyini za nnaku 10 abantu tujja kugendayo olunaku lwayo Haji tonnaba kutikkira wa Haji Mustafa Mayambala ono kawukadda twava naye ddeeri ku mambo bado ye vice chairman wa UTOF sebo buuza ku bantu UTOF bali mulimu gwa taxi sebo neyanziza nnyo oba tweyanziza nnyo nga abataxi olw'omukisa guno BBS gwetuwadde okubanga naffe tujja kubanga tukubaganyako ebirowoozo wano abatulaba mwenna mbalamusizaako erinnya lyange nze Mayambala Mustafa nga nze vice chairman avunaanyizibwa ku by'emirimu mu kibiina ekitugatta abataxi ekiyitibwa Federation of Uganda Taxi Operators sebo Honorable okuyita mu bufunze nga namusaako bannayuganda njagala okusaasira bannayuganda bonna abatuukiddwako emitawaana ate naddala okufiirwa ate okufiirwa okusinga okutuluma ennyo ffe kwe kufiirwa nga kwa bubenje kubanga tuba tulaba nga bannayuganda bafiiridde mu ngalo zaffe badreva n'olwekyo tugezaako kyonna ekisoboka okulaba nga tulwanyisa obubenje buleme okutwala obulamu bwa bannayuganda era njagala okukozesa omukisa guno okusiimirako bannayuganda bonna abatuukiddwako ebirungi byonna abafunye ebirungi
nga mwenebaliza Mukama Katonda n'okutusobozesa okuyita mu kulonda okuwedde ate okujagulizaako abo bonna abalondebwa okubira ddala ku President General Yoweri Kaguta Museveni ne ba MPs bonna ne ba councillors n'abakulembeze ku madistricti n'ebifo byonna. Mukama atekemu omukisa tusobole okutambuza obulungi obukulembeze n'okuzimba eggwanga lyaffe. Mukulu John Kabanda, President Federation of Uganda Traders Association, buuza ku bantu. Abatulaba mwenna, abantu ba Katonda mwenna, basebo ne bannyabo, erinnya lyange yenze John Kabanda, ndi President w'abasuubuzi mu ggwanga lino Uganda, mu Federation of Uganda Traders Association zifuta, eyebeera mbulera bode egatta ebyobusuubuzi byonna okwetoloola eggwanga lyaffe Uganda. Ndi musanyufu okubeerako wano. Ndi musajja musuubuzi nange kolerawo ku BBC Plaza edduuka liri B105 wansi mu basement. Ndi musanyufu okuyozaayoza ku His Excellency Yoweri Kaguta Museveni olw'okutuuka ku kulayira era tumwebaza olw'ebyo byasobodde okukolera fraternity yaffe ebyobusuubuzi ne bannayuganda mwena okutwaliza awamu. Kale twala omukisa guno era okuyozaayoza Honorable Minsa Kabanda MP omulonde ow'ekibuga Kampala nga ye minisita waffe era yabadde minisita waffe wa Kampala and the Metropolitan Affairs. Maama naawe yogayoga nnyo mu ngeri y'emu basebo ne bannyabo nange sijja kwefuula atalaba bigenda mu maaso nakuwalira wamu n'abo abanakuwadde abafiiriddwa ate nensanyukira wamu n'abo naye mu ngeri y'emu kansaasire nnyo ab'ennyumba ya omusuubuzi wange ow'amaanyi Maria Namwanje Madamu Washuwadiro abadde atunda ebizigo ebyo kibi nnyo kibi ddala bambi olw'okuba nti atuvuddeko amakya g'olwaleero. Information tugifunye leeti naye tetulina kyakkola okuggyako okukwata omwoyo gwe ne tugukwasa oyo Mukama Katonda yatutonda n'atussa ku nsi eno ye nannyini byonna era yatuwa ate yajjawo. Mbaagaliza programu ennungi olunaku olwaleero. Bwetyo tulinda muganda waffe Richard Seroda Machati yampeereza amawulire gano nga akyaliddeko wali muliraanwa we baabula Mukama gwajje mu nsi. Eri wasajja twavuddeyo okulayira kwa President okwaba bakatugira tukuta kwogenda kwogera just statement ya President ekireseza abantu bano bw'obalaba bonna bali mu sekita ekola. Richard Seroda atanatuuka ye ssentebe abasa emmere ba Millers atwala ebbendobendo eryo. Ono w'abasuubuzi, ono w'abantambula, ono w'abalunnyanja bayita ababaliya. Kati bonna ndeese leaders. President yagaye tewali kwebaka otulo no tewali kuddamu kwebaka tewali buli bwanguzi. Naye bano bonna tekuli gwe siretangako wano nga complaining nga yeemulugunya ku buli bw'enguzi okubalemesa emirimu abazeketeera. Mr. President agaana kwebaka. Naye kansokeke wa mukulu Kabanda omanyi bwe bakulabako abasuubuzi eri balina ke basuubira bagabo baana akatuukako ddi gye tuba tutandikira. Omanyi ennaku zino enkuba yatonye nagenza okulaba ng'amataba gabazeemu nga bwe gabakola ekise gwali mwezi kigwa 10 gali tegakyadda naye ngamba kyegabakola nga ndaba kyenkana gabazeemu kyokka ate nga begazzeemu ndaba binyulula mazzi naye nga nabiri ebyaliwo omwaka oguwedde okudduukirira okw'abasuubizi bawangamba biliyoni 2 20 billion nalaba bakutwala kaguddeyo sente ziriwa kagudde abantu oli wa prime minister sente ziriwa abantu obagamba wabasuubiza wano bagamba nti bannaye muleete akawunti zammwe namba zammwe naye nkugamba mukulu Kabanda ebintu bya gavumenti genda mpola tolinyayo gonna tobulirayo lumu naye kakati abasuubuzi babulira update. Ekisooka kya byonna basebo ne bannyabo omukulembeze gw'eggwanga mwamuwulidde agambe kino kisanja no more sleep. Okwebaka kubadde kungi manaddala mu ofisi zaffe za gavumenti. Teri atakimanyi nti gavumenti yaffe eno eya NRM emisinjizaayo gibadde nnyo ku reconciliation mu bantu nga President akolagana direct ne bawananchi
naye President Museveni bwe yayagala okusasula ennyo abantu be yalwana nabo ne bannayuganda okutwaliza awamu n'agezaako okusembeza abo abaana ab'abalwanyi mu official places oba mu offices. Nigwe obadde okimanyi nti President yatuwa abantu ogendayo n'okufuna obuyambi nagagundi leka kummanyiira gwe taatawo yalwanawa. Mbagamba olunaku olwaleero nti nze ndi mwana wa True bakikozesa nti bo President yabawa kulya naddala mu ofisi zaffe wano ez'ekibuga Kampala. Tiri atakimanyi batugamba nti bo babawa offices kubanga baana babalwanyi. Naffe no tuli baana babalwanyi ssebo temutulabira wano kuba nti tubadde tetweyogerako ebbanga lyonna. Ne kati eyo kanveeyo bwe nzira ku nsimbi ez'amataba njagala kubeera kiriya nnyo ku information eno kubanga abantu bali contradictive nnyo which is which. Eggulire eryasooka abasuubuzi batabukira ow'ekitiibwa Right Honorable Prime Minister era ne bamutyoboola. Nange Kabanda nkivumirira siina musuubuzi yenna gwe nnyimirira mabega ng'ayisa olugaayu mu mukulembeze yenna oba Prime Minister oba IGP oba LC1 chairperson yenna kabeere MP sisobola kuyimirira mabega w'oyo musuubuzi era neetonda olw'abo abasuubuzi abaasiwuka empisa ku olwo. Naye ow'ekitiibwa Right Honorable Prime Minister yanyiiga nnyo nayita we yandikomye era bwe twali mu ofiisi nze nasoberwa ebbaluwa gye yatuwandiikira ng'abakulembeze b'abasuubuzi yamalako pulaani yatuyita okubaganya ebirowoozo ku 20 biliyoni omukulembeze w'eggwanga ze yatuwa. Kabanda nze yazisaba ngenda okutuuka wali ng'ayise ne minisita wa Kalamojja yayita balandi road nayita minisita wa Kalamojja nayita defense kale defense tetwaligiganye kubanga twasaba iso okola nayo ne tusaba abantu basiiwuuse nnyo empisa ne batandika n'okwagala okwekalakaasawo security ebeeyina okuyingiramu. Naye ekyasinga okummala amamiima kwe kulaba ng'ow'ekitiibwa Right Honorable Prime Minister ayise baminisita kumpi mu buli entity. Minisita w'abavubuka, minisita w'e Kalamojja, minisita for disaster kati wa disaster ye yali yeetaagisa naye kyatusukkako nentula mu baminisita nga tugende mpola mpola. Kati ow'e Kalamojja mu mataba g'e Kampala yali abagamba ki? Kyembuuza ne kakati bwe mwatuuka wali yabagamba ki? Kale bwe twatuuka wali ow'ekitiibwa yali munyiivu nnyo ekitagambika nnyo. Sirabangako ow'ekitiibwa Prime Minister ng'avudde mu mbeera nga gye nalabako olwo olunaku. Nantabukira nnyo n'asooka n'aŋŋamba Kabanda, can you please apologize to me on behalf of the traders? Ng'omukulembeze sisobola kwesulirawo gwa nagamba neetonda emirundi 3. Bwe nakimala nawo tugende mpola weetonda ku ki? Ku lw'abasuubuzi okumuyisaamu olugaayo eggaali baali bamukuyisizaamu bati olugaayo. Abasuubuzi oluvannyuma ffenna abali ku TV abalaba essaawa eno tetwabimanya mwamuyisaamu muti olugaayo. Abasuubuzi bwe banaala okulangirira okwekalakaasa kuba sijja kulimba nze mpulira Federation y'abasuubuzi era nga yenze ntwala buli musuubuzi yenna gw'olaba akola omulimu nga gwa byabusuubuzi mu ggwanga lino. Twebaza President olw'okutuwa Federation eno. Kati abantu abo abaakosebwa amataba ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'10/2025 oluvannyuma lw'okuddukira ku ofiisi yaffe twawandiikira omukulembeze w'eggwanga President n'abamusajja mulungi n'atusuubiza nti ngenda basumbuusaayo era ngenda basindikira Minister for General Duties yali Honorable Lumumba ajje alabe enjege eyo eguddewo etya na tuyinza kulongoosa tutya. Twali tuli awo nga Right Honorable Prime Minister atuuse ne tumulambuza ebizimbe byonna ebyakosebwa. Naye olowooza yotozeeyo wala nnyo oluvannyuma lw'okumulambuza ebizimbe kanveeyo n'atuyita ku ofiisi ye n'alagira nti buli kizimbe kironda abakulembeze babiri abaakosebwa amataba basobole okufolowinga ensonga eno. Maama waffe oyo bambi yali bize ng'ali mu kalulu. Olukiiko lwe yalondesa olwo lwe bayita olwa vetting committee abakulembeze ababiri abava ku buli kizimbe ne bakola omulimu okuviira ddala mwezi gw'11 okutuuka essaawa eno w'otulabira. Tetwaddamu kumulabako. Saagala mublaminga kubanga yali bize mu kalulu. Naffe twafuna omukisa. Nentwala abantu ne basinkana omukulembeze w'eggwanga
emirundi 3 ng'atugaidinga ku biki bwe tulina okukola abantu bano basasulwe kriteria gye tulina okukozesa okugabira abantu abo sente ebilioni 2 ekyokubiri bazigenda zifuna ddi ekyokusatu yatusindikaga mu ofisi ya prime minister nga tetumulaba naye nga bwe tusinkana omukulembeze w'eggwanga ate nga tetumuloopa nti prime minister yatubula wabula nga tugamba nti mama waffe akyali bize waddira agenda kutambuza ensonga abasuubuzi batandika okulangirira okwekalakaasa emirundi n'emirundi kabanda pulezidenti w'abasuubuzi n'enkukwata lwaki namanya omukulembeze w'eggwanga ali bize ali mu kalulu prime minister ali bize ali mu kalulu essaawa eyo nga tolina na minisita goyinza kunoonya omufune naye nga siyinza kukkiriza abasuubuzi kwekalakaasa gavumenti n'aginyonyola ki nti bannemeredde nga tenze pulezidenti waabwe nabakwata nembanyweza naye oluvannyuma lw'okumala akalulu batandika okudimandinga mwatugamba bwe tuva mu kalulu mutuwa pulezidenti yatuwadda sente zaffe ziriwa nga nange bazindiisa nti sente kabanda yazirya era ne batandika kuntuuma yalya sente z'amataba nga bwe banyimba nebaza katonda pulezidenti n'atuwa omukisa ne tumusisinkana n'abakakasa nti sente tannabakola ki tezinalerizingibwa naye n'abalagira bagende basisinkana oweekitiibwa right honourable prime minister yatuma omukisa okumusisinkana naye gyo lyabalamu ne balangirira okwekalakaasa okulala ng'omukulembeze nakola ekinene ennyo nenkubira IGP tumwebaza mwami Abasi byakagaba yagamba abantu abo baleete njogere nabo era okwekalakasa e Kampala ne kuholdinga bonna ne badduka emisinde wa IGP enaggulu bafuna essuubi kubanga kwolwo ne prime minister yalangirira naga kituufu finance yatuwa sente naye sente zeyatuwa tubadde tukyakola ku bya lisiti nga tamanyi na bigenda mu maaso abantu abawandiika lisiti zaali gurupu 3 esooka ye gurupu ey'abasuubuzi ya vetting committee owekitiibwa right honourable prime minister gye yateekawo abakulembeze ababiri abalondebwa mu buli kizimbe ekyakosebwa amataba ng'ennaku z'omwezi lumu gurupu ey'okubiri be bannaffe ab'ekitongole kye bayita ekya ISO Intelligence Security Organization oba internal security organization abo nabo bakola listi newe bajira bambi abantu bali babutaabutana balwadde abalala bagenze kwoza bintu abalala bawunze pressure zibakubye tebali mu bizimbe ezo listi bbiri era bawandika abantu 7 mu 3 grupu yokusatu ewandika abantu be bannafa abakesisiye bo bakonsidalinga ngoyo asasula lisinsi yekka tebaleetanga mulala kakati ze gurupu meka 3 nolwakitiibwa right honourable prime minister bwe yatuuka wali yatumalako amamiima yagamba nti ne balandiroodi nabalagira bawandiike ne URA nenjiragira bawandiike kakati olwaliro muzze wano tukompeyalinga lisiti zino zonna okuli eyabalandiroodi eyammwe abasuubuzi eya KCCA eya ISO neya URA netumugamba kikyamu ekisooka abantu ababadde bakola omulimu ku gurawundi be bano era babadde guided by security organs kati sawa zino gwe bwogamba nti togenda bakonsidalinga kikyamu pulezidenti kuba ffe bwe twatuuka ku minister of finance baatunenya ati pulezidenti yabawadda sente zino bulijjo tunoonya followinga nga takola ki nga talabika ate ffe tetwayagala kugenda ku finance lwaki kuba pulezidenti yatukwasa office of the prime minister so wekitiibwa prime minister mu lukiiko lwe twabaddemu n'aba mukambwe nnyo naga nti abantu bampisamu batya olugaayo nga gwe omukulembeze waabwe olyawo notabagayidinga ne mugamba neetonda ku mpewo za TV zonna omanyi mbadde nkyalinda we mwamuyisizamu olugaayo tutuuseewo obikwese abantu bwe bagenda enaggulu IGP abasinkana yasinkana abakulembeze n'abagamukakkane njogedde ne IGP era IGP nze manya njogedde ne owekitiibwa right honourable prime minister era bwe mmaze okwogera naye akakasizza nti ddala sente azirina essaawa yonna bagenda ku payment ne lisiti zikyali 3 banoonyako entuufu ebakoze eki ekyababuze gye balina okukozesa n'olwekyo mugumiikirize mutuwe 1 week tujja kuba tumaze okusootinga okwekumuyisaamu amaaso abantu ne bataabuuka ne bagamba nti omukazi oyo okuva lwe yatulondesa
mu mwezi gwe 10 tetuddangamu musinkana twagenda ne ku office ye mwezi mulamba nga tukeeraawo nga mwali n'agaana otulaba era nange nagendayo kwena kunganya n'agaana okulaba n'agaana okunsisinkana wadde okwogerako nange naye nga simuvumangako simusoozangako so abantu ne banyiiga ne boogera ebigambo bingi nga bwomanyi media nejubisa nagenda okugitunulako nange ngejjudde nga bonna bamuyisizaamu olugaayo naye nga tebamuvuma nnyo nga bwomanyi abasuubuzi babeera jento naye nga bayomba abamu bakaaba abalala bagamba tujja kuleetera abaana bafaabu abamu baleeta abaana era saagala kulimba twabawaayo ko ne ku buwunga okwemulugunya kwabwe okulaga obutali bumativu prime minister kyeyayita omuyisa mu lugaayo ontegedde bulungi ate gwe weetonda kyawe ndinyumanga naawe no as a leader bwolabanga nti nsonyiwa abantu olw'okulaga obutali bumativu omukulu anyiize mu bukowaze ife abantu abava e Masaka empisa zatwetimba kati fe tetwakola nga baliida nali nina okuvaayo neneetondera owekitiibwa right honorable prime minister nokola kyeyali ayagala nali ndowooza nti agenda kukakkana maama omukyala teyakkakkana era n'essaawa yakakati akyali mukambwe so omukulembeze w'eggwanga yawa abasuubuzi abo ebbiliyoni 2 njagala kubeera kiriya bwe mba nnyonnyola ensonga eno nze Kabanda saakosebwa no eyo yonna toddayo mabega ebyo zobyogera kati nga bw'otuwadde ku background eri omusuubuzi ebyo takyayagala biwulira ayagala kuwulira sente za ddi kati maama waffe oyo yatuuka n'aba contradictive nnyo n'atuuka n'okulagira abakulu abasasula nti musasule essente ku mmande naye lisiti gye tutwala yeene eriko abantu 7 asatu mu 7 netumugana nedda ate n'agamba nti temutawana na kunoonya kriteria bano bye boogera tetwagala kumanya mubawe miliyoni 10 netumugamba nedda ssebo tuli wano kubanga omukulembeze w'eggwanga yakkiriza tuwabula abantu bano waliwo omuntu eyafiirwa miliyoni 5 waliwo eyafiirwa 4 waliwo yafiirwa 6 waliwo n'owowina yafiirwa emitwalo ameka 4 bw'ogamba nti buli omuntu afune miliyoni 10 oba toli mwenkanya mwami Kabanda tugendewo mpola kine sente zino ezibawebwa kubaliyirira oba kubadduukirira kati lwaki oyagala okukudduukirira bapime wafiirwa kyenkana ki balyoke kuba ekyo kyandibadde mu kuliyirirwa bwe ŋŋamba nti abaayokebwa omuliraawo wonna wonna ŋŋenda badduukirira n'emitwalo 10 nze sifaayo oba wafiirwa bukadde 10 oba bumeka kasa kuba kudduukirira nze it's a blanket eno business fraternity mwe mwagala kibeemu consideration nti nafiirwa bweziti mbasumbuuseyo na kyenkana ki bannaffe mu ofiisi ne bagamba batuwe biliyoni 6 ofiisi emu eyokubiri nga KCCA nesaba biliyoni 2 munya ffe nga abasuubuzi oluvannyuma lw'okukozesa kriteria eri ne tusaba president atuwe biliyoni 2 era n'atuwuliriza n'azituwa lwaki twamusaba sente ezo twamanya ntugenda kukozesa eri kriteria ono yafiirwa kyenkana ki owe miliyoni 10 bw'omuwaana yeetandika ono afiiriddwa emiliyoni 2 bw'omuweemu ekitundu naye yeetandika kwega bizinesi nezisigala nga zitambula buki bulungi era pulezidenti nakkiriza kyova olaba balonda abakulembeze ababiri abamuli kizimbe abantu abo ne tubayita ne tuteesa nabo buli muntu ekyo nakikkiriza kati mwasembayo naki nkuwummuzeemu so oluvannyuma lw'emiliyoni ze 10 prime minister ze yali yalagira ffe ne tukigaana ne tuga tetuli bamativu lwekyo ekyokubiri n'agamba nti abantu abo badde ayagala babawe nakyo ne tukigaana ne tugamba pulezidenti yatuwa biliyoni 2 lwaki kati ogabako 7 endala zo ziraziiwa ffe ne tumusaba ne tumugamba actually bw'aba bawadde miliyoni 10 yandadde bawadde biliyoni 7 ne miliyoni nga 7 kati biliyoni 13 ziba zisigaddeyo ne tumusaba ne tumugamba nedda ffe abaleeta lisiti eno y'abantu 2,000 ekirungi tubadde guided by security tuwe iso kubanga buli muntu ajeesiga kansooka embuuzayo mukulu Kabanda
lwa ebintu bya gavumenti obimanyi lwaki temwakkiriza okukwata zine 10 mulyoke mubanje sente za mwendale sebo mwami kaddu mukasanze kabanda omanyi mu Luganda bulira tugende mpola mu Luganda tugamba nti nyama ntono kaana eri mu nkwawa bwe bagamba nti gavumenti egenda kukuwa biliyoni 2 neesookereetayo 7 nze nandadde nga mwandisoose ne mukwata 7 guno ne gudda wano ne mulyoka mumugamba nti prime minister ebulayo 13 president yatuwa 2 bingi byali tebiteredde nendeetamu gye babadde baleeteramu biliyoni 7 yabadde nga teyimiridde bulungi tewabaddewo kuteesa feyo komandi mu gavumenti eno titugimanyiimu tumanyi nti bintu biba byakuteesa kati ffe twasaba meeting list y'abantu 10 meka nitumusaba nitumugamba leeta ekitongole kyaffe ekya ISO kitule ne komiti y'abasuubuzi baperuzinge musuubuzi ebyo nowa bitunyonyola kati kikyemuzaako kyoba osembyayo ngende wa netusaba oluvannyuma lw'okusaba president wamu ne ofiisi ezo zenyini eziri concerned netusaba enteekateeka enesooka ekola ki eyigira eyimirira president amala okulayira oluvannyuma lw'okumala okulayira kati twazzeemu buto onootubuulira twaleese ekitongole kya ISO tugenda kutuula wamu ne komiti eyalondeddwa tuperuzinga abasuubuzi abali 10 meka bwe kiba nga kyetaagisa buli muntu kugenda waakolera kati kyemunaaba mutuuseeko oluvannyuma BBS abamawulire webale BBS ejja bituusaako abantu ngumya abasuubuzi bonna abaakosebwa nti enkola eno tegenda kulwawo ne ofiisi zibadde empute nga temuli ba leaders abalina okusasula aba PS kituufu mwebali naye bakama baffe abalina otugayidinga ate be bali ba political head basebo ne bannyabo temubuzaabuzibwa omuntu yenna nti tugenda kuddamu wadde okola lisiti endala tewali kola lisiti endala akawunti zammwe mwazireeta amannya mwagaleeta essimu mwazireeta nini namba mwazireeta n'obufaananyi tolaba omuntu yenna eyo togendayo nnyo bwana kabanda tuliko kusasulwa sente zammwe eyo togendayo nnyo abantu bagumye mugenda kuddamu okuteesa omanyi mu Luganda tugamba tutya abaluzungu be bakayina amangu baga never say never kati tekiyinzi kati lekera wali nti tugenda kuddamu okuteesa ebinaava mu kuteesa tobisalawo ng'ate temunnateesa ekireeta okuteesa mubeeko kyemuvaayo nakyo kyekinaafuluma naye kati tokola conclusion owekitiibwa honorable Kaddu Mukasa mbadde nkuwa buwi kajasi kagamu nti tewekomitinga nga kwemalayo nti kino tekikyasoboka kubaayo bajjajjaffe ndooza bwe bagamba nti atannafa teyevuma ggwanga ogera omulamu mbadde nze njagala kuwakana akasembayo kubanga obadde okampadde ogambye nti never say never esaawa eno wetwogerera abantu abamu ne maduuka bavaamu abali maduuka ago tulinamu n'abafu tulina abaasenguka ogenda kuwandiika ki ebyo betunatuukako no mwami Kabanda kati ebyo byotugamba byebyo mu lukiiko lwammwe naye ebyo kati bireke bijja kuba bya mu lukiiko lwammwe naye kati mbadde njogedde ku nsonga emu y'amataba walinzikiriza nengazi wamuko katono nja kukuddira esaawa eno ekiri mu bizinensi nja kukuddira banno bawuliriza nnyo kaŋŋende kubala ŋŋenze wa Mustafa Mayambala mu taxi president yagaye tewali kwebaka tewali nguzi naye mbwe enguzi eri mu taxi omwo mmwe naye nga tetunatuuka mu nguzi president yabagaye teri kwebaka naye nga ndaba nga abo abasindika mu okwebaka lwaki ŋŋamba bwe nti muli mulimu gwa taxi kati ekibaddewo ekiwulikika mu Kampala babataddeko baasi ezikozesa amasannyalaze naye ng'ate tebazireeteramu abali mulimu ekiriwo okujjako kinaakyukamu kampuni ekola baasi ez'amasannyalaze yakwataganye ne KCC be baleeta baasi era be bagenda ozeevugira n'olwekyo Mustafa Mayambala ne munno Rashid Sekindi ndaba nga babasindisa okwebaka babagobye mulimu yes bw'okwata ekkubo eryo sebo honorable ne bannayuganda mwenna tuba tusindikiddwa
mu kwebaka kuba tuba tugobeddwa omukulu gy'abagoba teri kwebaka KCC bagiyita ni kampuni eyo ya basi e-bus express express electric bus ndowooza electric bus express kati ye bagamba mugende mwebake kakati bw'otambula bw'otyo baba batusindise mu kwebaka nga batugobye ku mirimu kubanga manyi nti president kiyategeezezza mu no more sleep abantu tukole exactly gwe mulamwa omukulu mu kigambo kye kakati era nga muganda wange Kabanda bw'abadde ekyamazima mu offices za gavumenti waliwo abantu abamu nga bo ekigendererwa kyabwe kyakukaabya abantu nga bwe batakolayo bintu binyigiriza abantu kulaba nga bakaaba tebabeera basanyufu era baba nga abalowooza nti tebalina kye bakoze kati ffe bw'ojja ewaffe mu takisi mu mbeera eyo eriwo kati mu byentambula by'abasaabaze naffe kyatwewunyisa okulaba nti Idi wa Kampala Hajati Buzeki yavaayo n'afulumya statement ng'eraga nti bonga KCCA bagenda kuleeta buses ez'amasanyalaze okutereeza ebyentambula mu kibuga n'okumalawo okwonoona kw'obutonde bw'ensi emmotoka zaffe kwe zikola era bwe tumala okuwulira statement eyo wayitawo olunaku nga lumu oba bbiri baasi z'amasanyalaze ne zijja ku luguudo ng'eno bukiripu bwe buzanya ku social media bwe buzanya ku cameras ku ntimbe za televisioni terefayina n'awalala ng'eno baasi ziyingiddewo kakati bwe tumala okufuna message eyo ekyamazima tetwali basanyufu era twavaayo ne tuyita olukiiko lwa abakulembeze b'amapaaka gonna n'abakulembeze b'amasiteegi naffe ne tuwanda omuliro nga tusambagala tulwanirira omulimu gwaffe ne twogera ebigambo byali bingi nnyo ku Idi wa Kampala ebyobusagwa era nga tukiwakanya nga tugamba nti omulimu guno ogw'okusaabaza abantu especially ogwa takisi gwaffe gwaffe kubanga waliwo abantu abakiwakanya nti ate mwe lwaki mugamba mulina okubeera ne monopoly no omulimu gwa takisi gwaffe tugukwatiridde ebbanga ddene ate era nga waliwo n'ebigambo bya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga bamaze okukwata obuyinza Pulezidenti yagamba twata omulimu ogwo ogw'okusaabaza abantu kubanga baali gavumenti yali erina UTC ne baguta ne bagukwasa abantu ba bulijjo basobole okuddukanya bafune emirimu ate n'okulabirira abantu baabwe okufunamu ejjamba era omulimu gwa takisi gukoze ekigambo kinene nnyo gye tuli ng'abantu ba bulijjo okusobola okwezimba tusobodde okuweerera abaana nezidiguli tuzirina mu mulimu ogwo gwa takisi abaana baffe betukoze eki betuzadde ate ne tubaweererera mu mulimu gwa takisi n'olwekyo omulimu ogwo bwe tuba tugulwanirira kyetulwanirira tukimanyi ate ne right tugirina kati Idi ne tumuyiira olunyata lw'amaanyi nnyo era tulumuyiira nga tugamba nti waliwo gavumenti policy nti abantu abali awamu naddala kati ng'obutale nga taxi paxi bwe zibaamu n'enkyukakyuka ekolebwa tugamba akatale bali mu kadevelopinga bwe kamala okuggwa okukulaakulanya omukisa ogusooka guweebwa bali abantu abaalimu ne basooka baweebwa awasava bwe bamala okuggwayo ne balyoka bayita abali ebweru ne beeyongera kuba n'ababaddemu akatale ne kajjula kaakati bwe tugenda mu public transport mu taxi lwaki bwe wabaawo enkyukakyuka ezikolebwa ffe eyo policy ey'abantu abali awamu abangi abakola ekyuka ekyo ne tukiwakanyiza ddala naye bwe twayogera ebingi Idi n'atuyita ne tugenda ne tufuna meeting kubanga yali awulidde nga ensonga zaffe ze tujjayo za mulamwa ate era nga n'ekirala ne pulezidenti yagamba nti ebifo nga taxi paxi ebifo ng'obutale ezo ze nasale z'abantu ba bulijjo bano abatali bano ba honorable Kaddu Mukasa ab'ettaayi era ebifo ebyo tubiterawo abantu abanaku abatandika obulamu gwe bw'omala okugaggawala ng'ovaawo ng'ogenda mu akeedi ewakabanda ng'osuubula abanaku bano oba abavubuka abatandika obulamu abatalina kapito nga bajja bayingirawa mu bifo ebyo
ababadde abanaku mwe bafunye ne bagenda kakati nga tusimba Nakakongo Idi bwe yatuyita nga atugamba nti nti bannange nze ekintu nakyogerako nga kubanga lwaki president waliwo ebbaluwa gye yali yawandiika era nzizeyo wa prime minister president n'awandiikira prime minister Right Honorable Nabbanja n'amugamba nga waliwo obwetaavu bw'okuleeta buses mu Kampala naye president waliwo era kiri kyenga nti waliwo abantu abali mu bitongole bya gavumenti omwe abamu abateekawo embeera z'okunyigiriza abantu bagenda ne batwala ewa president omwami bamuyita Katabaazi alina factory oba company eyitibwa Metu ng'ekola buses ate manufacturer kakati nga bamutwala ewa president nga president bamumatiza kyona agenda ku manufacturing buses atazidukanya operating ku nguudo za Kampala agenda zizimba atazija zidukanye ne ku nguudo za Kampala bamumatiza bulungi nnyo nga president asigninga baluwa ng'ejja wa prime minister kagamo muyambeko oyo asobole okutuukiriza ekyo tufune entambula ennungi mu kibuga lindako president siye yabagoba andi kati nzija kati bamuwa bwawa exclusivity eyo nga tugamba tukoze tutya nga tutandika okwekubira enduulu wa prime minister twekubira enduulu mu KCCA kakati naye olw'okubanga ekintu kye baakwasa omuntu oyo tekisoboka ebbanga lyaggwako nga taleeseyo basi neegi ku nguudo za Kampala kati ebbanga beriggwako KCCA ng'etubidde entambula baagala ogikyusa efaanagane n'ebibuga ebiki ebirala mu nsi nga enteekateeka y'ensi bweri kakati baddayo ewa president bamunyonyola nti omuntu gwowa exclusivity mu Kampala okukolamu entambula yalemwa naye tusaba ebbaluwa eno ejjululwe tusobole okufunayo ba service providers abaki abalala kakati nga president yo nga akkiriza nga bakizayo mu cabinet nga bata nga ebbaluwa eri bagimenyawo kati bamala ogimenyawo Idi nga ajja ku TV ng'alambika kakati tugenda kufuna entambula buses ez'amasanyalaze biki kakati olwo aba e-bus ndowooza balina connection bo olwakiwulira olwakiraba enkeera mu nnaku 2 ne bayingizaawo basi ku luguudo nga tewaliiwo njogereganya yonna ate nga president enkiiko ze twatuula naye n'okutandika factory eyo ey'ekiira ekola buses ezo nga tennaba kutandika mu 2015 fe president yatugamba twagala tukole ekkolero wano mu Uganda tuleete emirimu eri abantu emmotoka zikolerwe wano omusolo guyingire sente zaffe zibadde zigenda ebweru okusubula emmotoka ne zitugendako zisigale wano kwegamba nga tennaba nakukolebwa n'agamba aba taxi njagala mweteeketeeke nti twagala okukola enkyukakyuka tuve mu taxi buno obutono tugende mu mass transport naye tetugenda kubatomera butomezi twagala tugende mpolampola nammwe nga mmwe mukyukira muki mu nteekateeka oba mmwe mwebakira ku mulimu tetwebaka ayinza okuba bagamba obutaddamu kwebaka nga yabadde ayogera ku mmwe bwe yabagayo ekyokukola mmwe ne mwebaka tetwebaka twakola twasigala tukola twazuukuka twasigala tukola kati era ne batuteekerateekera olugendo gavumenti waliwo n'ekitongole bakita AFD French Development Agency nga enkiiko ezo zakubirizibwanga omukyala bamuyita Amanda Ngabirano ekitongole ekyo kya AFD nga kimaze okubaako ensomesa gye kitusomesa ku byenkyukakyuka y'ebyentambula by'abasaabaze mu bibuga ne batusitula wano n'aba KCCA bayinginiya baali 3 n'aba Ministry ya Transport ba Commissioner baali 3 naffe aba taxi okuva mu bibiina ebyenjawulo bye twalina mu 2020 ne batutwale South Africa Cape Town City ne tugenda banga dene nnyo kuveyo 2020 ne tugenda okusoma South Africa batugamba nayo taxi zalinganga entambula yalinga boolaba wano benchmarking yali yakatogo naye nga bagikyusa nga basi gye ziri zikola taxi gye ziri zikola ne train ekola tubuulire bwe muvaayo mwe bwe mwajja ne mukola ne mwebaka eri bwe twali tusoma twabuuza bano bakikola batya kubanga batugambe South Africa baali na bakambwe ennyo okusinga ffe sebo honorable bye mwatuzanga wano mu programs eri nga balina n'emmundu zennyini nga bakubagana baduleva ne bakondakita ne betta naye basobola bateekateeka
ne babakyusa ne babajjamu omulamwa naye system zonna zasigalawo. Bus rapid transit gyeri, basi zino eza bulijjo gyeziri, ez'omu kibuga, taxi gyeziri, zonna zikola ne train. Kakati okwebaka kuli luddawa kubanga ogambye nti oba mwebaka okuva eyo. Babagamba ne mukola benchmarking 2-2 kati tuli 2-6. Kesisi egenza okulaba mmwe mulambadde muwoza kasatu webaka otulo yo neetuleetereza amasannyalaze. Ffe twebase kati kesisi ye yeebakidde ku mulimu gwayo. Ate ereeseeza amasannyalaze nga mwe mukyali mu buli obwaffe obwedda. KCC ne Ministry of Transport bebe bakidde ku mulimu kubanga twagenda ffenna ne tusomesebwa ffenna ebyeri enteekateeka n'enkyukakyuka eri kye baakola twababuuza okusooka bwe baali baagala okukyusa bawandiisa gavumenti yaliwo ekiragiro ne bawandiisa abantu bonna abali mu mulimu ogwo okusobola okubasunsula okulaba obuyigirize naki n'ebyesanyize. Naye omanyi eyo tuyinza okwetoloola ewala ennyo. Mwe mwagala kikati mu kiseera kino baasi ez'amasannyalaze kesisi emaze okulangirira zijja ku nguudo. Mustafa Mayambala ne Rashid Sekindi muyina obwaffe obwa bulijjo bukamunye ne budroni kati mwabuyingizaawo. Kiri kimaze okujja bakirangiridde ne sampo baagibalazeeko ku nguudo. Mwe mwagala ki? Kaakati ffe kye twagala nti ebintu bye tusomye bye twasoma n'abo aba KCCA obuyigirivu bwe balina bayinginiya ne abaki abakugu bonna bakole enteekateeka nga gye twasanga nti kubanga bo balijuleta nti olwaleero bw'ogamba okuleeta buses mu kibuga Kampala ne ku road infrastructure nga bweri enguudo bwe ziri tosobola kuyimirizaawo ntambula eyo. Ekyokubiri mu nsi ziri endala public transport gavumenti egiteekamu ku ssente naye mu Uganda gavumenti ejjamu buki ejjamu bujja misolo teteekamu ye bayita subsidy bo tebagikola. Kakati bw'otunuulira Uganda nga bweri nezo basi nti KCC yazireese kubanga Idi yeeganye n'agamba nti bosi be baleese basi nti ani nti aba ba E-Express. Kakati tugenda okunyiga aba E-Express nga tubuuze eno kampani yaani yavuddewa nga E-Express omwami Kawuma mwami Kavuma ng'agamba nti eno E-Express is a subsidiary of Kira Motors. Kakati Kira Motors ye kampuni yaffe bannayuganda ekola basi ezo factory gye tutaddemu essente ez'omuwa omusolo okukola kola basi kubanga president agamba nti jja kukola kati egenda kukola basi ezeereetere ku luguudo erete ne badriver baayo. Yekyo John Kabanda kyabadde akaana bulijjo ne Isa Sekitto wano nti omuchina alina industry ajja n'akola ebintu n'akola wholesale mu kikuubo n'ava mu kikuubo n'akola retail n'afunayo n'abatembeeyi. Kakati naffe tufunye omuchina owa baasi okitegeera Kira Moto ekoze emmotoka ate nebyo president si byayagala naye abantu bano betukugambyeko abanyigiriza abantu bebateekawo embeera naye mujja kuwolereza nnyo pulezidenti wagaye ebbaluwa eyalagira zijje yali ya pulezidenti kati ate bwe bituuka eno ng'omuwolereza mbu pulezidenti tumumanyi ebbaluwa yagibawa n'abalagira nti mugende ku nguudo mukoleko kibwaba si byayagala. Kakati ye kyakola abasindika bajje batuule naffe kakati bo ne batajja kutuula naffe kati olaba bano aba ibasi nga balabyewo omulyo kati aba ibasi ekisookera ddala ky'oba omanya basi gavumenti yezikola mu factory yaffe wali kakati bano aba ibasi bazijjayo bujja tebazisasula ne bateeka ku luguudo nga balaga nti bali mu kuzigezesa kubanga abantu babadde tebazimanyi naye bagezesa kati bakazikozesa oba omwaka gumu bazikozesa omwaka ejjinja bazijjeyo bazirese Kampala banzo zikozesa emyaka 2 naye jjukira nti sente zonna zebasolooza olowooza ziyingira mu nsawo ya gavumenti simanyi teziyingiramu kubanga bakulaze nti si za gavumenti okitegeera mu ngeri emu oba endala wano baba bazita ate bakugamba tuli mu zigezesa bannayuganda babadde tebazimanyi ziragawa sente ezo kati ezo balina akasero kaabwe mwe baziyiwa okitegeera so n'olwekyo kakati olabe tebawa musolo tebakola feno tuli mu kuwa omusolo era kyobola Idi twali tumutabukidde nga tumugamba tojja kukozesa mikono ebiri guno ogumu gutusolooza ku zino takisi zaffe
gabwe muzivuma nti nkadde guno omulala guwamba mulimu gwaffe ekyo tutugenda kikkiriza kati president ebyo si byabagamba okukola abasindika bajje batuule naffe bannannyini mirimu tutegeregane tulabe enkola entuufu erina okukola kati KCCA nga nfundikiraho nalebo nkulaba oyagala kunsalako KCCA kyerina okukola nga regulator waffe ne ministry ya transport kwe kuteekateeka road infrastructure nga bwe twagende South Africa Cape Town ne tusanga ng'entegeka yakolebwa nti waliwo route ekwatibwa buses waliwo route ekwatibwa taxi waliwo route ekwatibwa train naye nga waliwo hub eyandibadde nga tugembe nga paaka ndowooza abantu gye banza okwanguyira okutegeera ennene nga entambula ezo zonna zituukawo station nga train etuukawo bus etuukawo taxi etuukawo kati buli omu ng'asheyalinga ne munne abantu nti train bwereeta abantu neeyiwa ku station mulimu abagenda ku ruutu ya taxi mulimu abagenda ku ruutu ya bus nga balinnya taxi bwereeta waliwo abagenda ku ruutu ya basi waliwo abagenda ku train kwegamba buli omu ng'awaki awamu wane ewaffe abantu ne bwe bagenda ebweru ne basoma ebintu ebyo tebagezaako yadde akatono biteeka mu nkola pulezidenti alaajanye n'abantu ba gavumenti abamu kati nga KCCA ekyokulabirako kyenjagala okuwa ndi bwe twali mu nkiiko nga tukaaba KCCA siba badduleevu kubamalira eruzira emmotoka z'abantu zigenda mu yaadi enakawa mubijjukira ng'abantu bonna emaali yaabwe eggwawo motoka zivunda pulezidenti n'akizuula kubanga buli lwe twamunyonyolanga ng'asindika ba intelligence ku ground ne tumugamba KCCA emalawo abantu naye tekoze mulimu gwayo siteegi ezi teziriiwo nti oba tuzireseewo ne tuyimirira awalala tezikola paaka zeyatukolera tezimala pulezidenti n'ayisa directive kino kinjagala okufundikira nakyo mu 2 twatandika 2015 enkiiko twazimala 2018 ne tufundikira n'abagamba mugende mu creating more stages for abantu banga abanaku we banalinyira emmotoka n'okuvaamu n'okuwonya badriver bano okubakwatanga nti bayimiridde awakyamu 2 mugende munoonye ettaka mu buli division ya Kampala njagala kuteekamu taxi park okuva 2015-2018 n'okutuuka leero tewali paaka n'eki ate nga yabagamba nti mwettaka mulinoonye sente zirina kati ffe tulaba nti pulezidenti talina buzibu ate n'obusobozi abulina bw'aba asobola okuwa bakabanda bano biliyoni 2 naawe ababodaboda simanya biliyoni meka naawe abasazi b'enviri biliyoni meka naawe abamakanika biliyoni meka ffe tulaba nti nno kisoboka okutukolera ne batikitoka n'abawa obuwumbi ffe kisoboka naffe mu industry yaffe President kyatumye aba KCCA senga baba bakiteeseteese asobola okikola yensonga lwaki sebo honale tugamba nti president alina buzibu obuzibu buli mu bamu ku bakozi abali mu bitongole bya government bebasembiyo kano bweyogedde ku ebyo waliwo basi ezasooka ezajja waliwo wakule Pioneer zajja noba wakule ennume netondeka naye teyatandika bagiranga bulanzi naye yatandikako bazirabakawo ku Jinja Road azali za pioneers enyingi Pioneer zibazimbe nambole wali zali Pioneer tondeka nayo yakolako ku Jinja Road wakule ennume nayo nize kati wakule ennume ye wali muntu wa bulijjo mweziri zitambula Katumba William zitambula Katumba yali wayitondeka weziri zitambula kati olaba ona lebo kaddu ne banna Uganda olaba awe wali obuzibu kati mwami Katumba ng'asobodde okweziziba ne banne bwe baba basobodde ne baleetayo buses ne baziteeka ku ruutu